Yes, mu mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo si birungi eri Paulo Kagame akulembera eggwanga erya Rwanda oluvannyuma lw'ensisinkana ya Evariste Ndayishimiye akulembera eggwanga erya Burundi wamu ne Felix Tshisekedi akulembera eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira bano ababiri tebakwatagana na Paulo Kagame era nga jjukira bano ababiri Paulo Kagame baalwana omu wa Congo omu wa Burundi. Kati bwe basisinkana ekiddirira osobola ogenda maaso n'okuba ng'okisensinga akabinja ka M23 n'abamu ku bagambye okuba nti be bakafandinga ebyabwe birabika nga si birungi nga ne mu ggwanga erya DRC we twogerera ku mikutu egy'enjawulo egya social media platforms ez'enjawulo bannansi mu ggwanga lya DRC batandise okuba nga bapromotinga ekintu kimu nti waliwo abakulembeze ababiri abalina okuba nga bava ku buyinza by all means region eno oba eggwanga lyabwe ogenda maaso n'okuba nga literera. Kakati ekiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wakati nga abasajja bano bakyekuba M23 n'amagye ga gavumenti bakyagenda maaso n'okubanga beekuba Kongo ewamba ebitundu M23 n'ewamba ono n'awamba ono n'abizza. Kakati okwekuba okwo kigambibwa okuba nti M23 etandise okugenda maaso n'okubanga epondooka lwaki nti ezimu ku sources gye yali gya ssente zaatemebwa. Jukira sanctions eggwanga lya Amerika n'emikwago egy'enjawulo gye bazze nga bateekerawo M23 emiziziko okulaba nga bakendeeza okuba nga bafuna ku buyambi obuva ebweru w'eggwanga oba ebweru mu mawanga agamu agagenda maaso n'okuba nga gabavujjirira. Kakati ekyasinze okwongera obunkenke be bakulu bano ababiri okugenda maaso n'okuba nga basisinkana kubanga ensisinkano eno twagikutegeezzaako ngenda kuwa n'akatambi awo obeere ngenda maaso n'okuba nga obitegeera. Wuliriza ensonga lwaki nkugamba nti Kagame ebibye bibi okuva mu ggwanga erya DRC nti bano ababiri we basisinkana kiba kitegeeza nti ono atakwatagana nabo yayolekedde oba nga yagenda okufeesinga akaseera akakazigizigi kubanga bano ababiri era takwatagana nabo kyokka ate ebyo nga bikyali awo. Evariste Ndayishimiye yali yalabula dda gye buvuddeko omwaka oguwedde ngenda kuwa akatambi yalabula ng'alabula Paulo Kagame era ebigambo yayogera bingi nnyo ng'ategeeza nga bwali omumalirivu. Jjukira wano media eziri international bakusiigira ekifaananyi ky'eggwanga lya Burundi nti bali bubi nnyo era nti oba oli awo limu ku mawanga agakyasinze okubeerera ddala awo bubi. Naye ate jjukira eggwanga lino we twogerera ligambibwa okuba nti lyerimu ku baterese obubinja buli obwa FDLR akabinja kaabayeekera akagambibwa okuba nti kaagala kusiguukulula Paulo Kagame era Kagame tayagalira ddala Ndayishimiye tayagalira ddala Felix Tshisekedi kuba akimanyi bano ababiri be bali emabega w'okulaba nga Kagame obuyinza bumuva mu mikono. Baagala kulaba nga bayambako mutabani we yali pulezidenti wa Rwanda amanyiddwa nga Juvenal Habyarimana omukulu amanyiddwa nga Jean Luc Habyarimana okubeera nga akomawo mu bukulembeze bw'eggwanga erya Rwanda. Kakati Kagame agambibwa okuba nti akimanyi bulungi nnyo nti bano ababiri be bali emabega w'okugwa kwe ate nga ye Felix Tshisekedi yakyogerako nadda era amawulire twagakuwa bw'obanga obadde ogoberera nti ajja kukuba akabinja ka M23 kano akawerekere gye kanaddukira n'obukulembeze ajagenda maaso n'okuba nga akozinga kye bayita regime change kyokka nga tukimanyi bulungi nnyo nti abamu ku bakulembeze ababadde alleged okubeera nti bayambako era nga bavujjirira akabinja ka M23 be bano. Kakati njagala okutegeeza nti oluvannyuma lw'abana ababiri okusisinkana mu nsisinkano eyabadde mu kibuga Kinshasa eky'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kyayongedde amaanyi eggwanga lya Congo kyayongedde essuubi mu bannamagye b'eggwanga erya Congo abagenda maaso n'okuba nga balwana wabula ate kyayongedde okutya n'obunkenke eri musajja mukulu amanyiddwa nga Paulo Kagame era nga bwogenda biraba nga bwegenda ogenda maaso n'okuba nga mbikutuusako wabula njagala owulire kano okumanya Kagame ali mu buzibu ng'oggyeko okubeera nti ensisinkano eno tannaba na kumanya ne bwe twogerera olwaleero baabadde bateesa ku ki. Njagala owulirize kino batugamba nti Burundi's National Defence Force BNDF is already actively fighting the M23 alongside the Congolese Army FARDC. Okitegedde amagye ga Burundi gagenda maaso n'okuba nga galwana era nga wolaba amagye ga Rwanda nti galwanira ku sayidi y'emu n'akabinja ka M23 kati n'amagye ga Burundi galwanira ku sayidi y'emu n'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo wamu n'abalwanyi bali abawazalendo abantu ba bulijjo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati Kagame kigambibwa okuba nti kati atandise ogenda maaso n'okuba nga afeesinga akaseera akakazigizigi nga bino byonna biva ku nsisinkana eya Felix Tshisekedi n'omukulu amanyiddwa nga Evariste Ndayishimiye kyokka ng'ono yali yamulabulako dda. Oluvannyuma lw'okumulabula yakyadde mu ggwanga erya DRC mu kibuga Kinshasa era olukyala luno lwatadde Kagame ku bunkenke kuba amanyi kiki kye kitegeeza abakulembeze
abakulembeze b'amawanga abiri gatakolaganirako ddala nago obanga abakulembeze abo tebamwagalirako ddala okubeera nga basisinkanye amanyi kiki kyekitegeeza naddala wakati mu lutalo oba okulwanagana okugenda mu maaso wakati wa region wakati w'amawanga ago n'obubinja obw'enjawulo bagenda maaso n'okubanga bavujjirira. Jjukira Kagame ng'avujjirira M23 n'okugiyambako na bano nga ebyokugamba nga tubitadde ebbali na bano kimanyiddwa nti era bagenda maaso n'okuyambako akabinja ka FDLR. Era mutabani wa Byarimaana amanyiddwa nga General Kabyarimaana bano be babiri abali emabega we be baagala ajja taking over obuyinza mu ggwanga lya Rwanda obwali bwa kitaawe. Naye ng'okute okutwala kw'obuyinza bwa General Kabyarimaana kigambibwa okuba nti kiteeberezebwa okuba nti kyekijja okuzza emirembe mu ggwanga lya Rwanda ate oboolyawo ne mu Great Lakes region kubanga Byarimaana nga president w'eggwanga lya Rwanda oba mutabani we General Kabyarimaana nga president wa Rwanda bano balina essuubi nti tewali muntu ajja kusosolebwa kubanga e Rwanda ba minority ate kati be bali mu buyinza be batuusi ba Paulo Kagame be batono be bali mu buyinza naye ate bakijjanya oba bayisa bubi batulugunya ate bano ba majority Abahutu n'Abatwa be bangi naye ate kwegamba be bali mu mbeera embi oba bali mu kucujjanya mu ggwanga lya Rwanda. Kati bano Felix Tshisekedi ne Evariste Ndayishimiye bandyagadde okuyambako n'okulaba ng'obuyinza bukyuka mu ggwanga lya Rwanda basobozese bannansi b'eggwanga lya Rwanda majority babeere nga be bafuga. Bwe njogera ku majority kitegeeza be basinga obungi be bandibadde abagenda maaso n'okubanga basookerwako ensonga ezimu mu ggwanga eryo erya Republic of Rwanda era be bamu ku abo abasinzira mu ggwanga lya America ne bafoominga forces ez'enjawulo ze wagenda ng'owulira era ze tuzze nga tukuwa kakati ensisinkano ya Felix Tshisekedi ne Evariste Ndayishimiye kyetegeeza kyonna kiri against Paulo Kagame Rutagambwa n'akabinja kaka M23. Evariste Ndayishimiye vont traverser pour entrer dans l'autre salle où se trouvent les délégations de deux pays. Je rappelle que pour le compte du Burundi, le président Evariste webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ddala gw'atambula naffe ku mukutu guno atanaba kubanga osubscribinga kikole okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe nokikwatako kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya tubeere nga tutambula ffenna ebbanga lyonna ngenda kukuwa gava mu ggwanga lya DRC agatali malungi ate eri Paulo Kagame Rutagambwa era gonna njagala otule ku vidiyo eno naddala ggwe anyumirwa era ategeera ebigenda mu maaso ku Congo beerawo tubeere nga ate tukutambuza okuva ku lutalo gye luzze lutambulira paka we ruli paka ne we lusuubirwa okubeera nga lulaga era nga we lusuubirwa mumanyiiwo. Paulo Kagame Rutagambwa n'akabinja kaka M23 bigenda kuggwa bakubiddwa. Take this from Red Zone TV, bigenda kuggwa nga bakubiddwa. Felix Tshisekedi, Evariste Ndayishimiye, Wazalendo n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo oba ne Great Lakes region bagenda kunzika nga beba winners oba nga bebaganyuddwa mu bino ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Y'ensonga lwaki tugenda mu maaso n'okubanga tubikuffeffettera ate ne tubikuleetera. So gwatanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko nga bulijjo tutera okujjawo akalango kano oluvannyuma lw'akalango nenzija nengenda mu maaso n'okubanga nkutemera buli nsonga yonna gyenzikiriza nti weetaaga ogenda maaso n'okubanga ogitegera. Ngenda kukuleetera n'ebimu ku bigambo ebya Evariste Ndayishimiye nga alabula Paulo Kagame. Ono omukulu yalabula dda Paulo Kagame omwaka ogwo guwedde era n'amutegeeza nti ssebo ffe togenda kutujooga nga bw'ojooga Congo ggwanga ddene naye oba oli awo bagezaako okulaba nga ebintu tebigenda wala tebisajjuka. Naye ono Ndayishimiye ye yamulabula dda n'amutegeeza nti wootunuliza omudumu gwo mu ggwanga lya Burundi otunuzaayo butunuza mudumu ffe tujja kukuba bukubi. Evariste Ndayishimiye ng'alabula Paulo Kagame ngenda bikutegeeza ogenda biraba mu katambi oluvannyuma lw'akalango kano. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo wali ewala ennyo yita ku WhatsApp.
Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ndala gw'atambula naffe nga bulijjo atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeera omu ku abo basooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate era mu ngeri y'emu nnyongero basaba nga bwe sibasabangako okusubscribingako ku channel yaffe eyo eya backup channel yaffe emanyiddwa nga Red Zone 2 eyo mugimanyi bulungi nnyo era tutera okuteekayo content y'omu nono gwe tukuteera ate side eno n'ogenda maaso n'okubanga ate omanya ebigenda maaso okwetolola ensi twafuna warning ku channel yaffe eno so mbasaba musubscribinge ku backup channel yaffe tusobole okubanga tubeera ku alert osawa yonna in case of anything nga tusobola okuswitchinga buswitchinzi ne tudda wali ne tubanga ate tukutuusako updates nga bwe zigenda maaso n'okubanga ate zitutuukako kakati ebiva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo si birungi yadde dakiika n'emu eri Paulo Kagame eri M23 eri banywanyi baabwe bootegedde eri n'obukulembeze oba Paulo Kagame mu ggwanga eryalwana kakati njagala kuwuliriza njagala owulirize wano nga sinaba kubanga nkubabira mu guno omwezi gwennyininyini ogw'omukaaga Kinshasa oba eggwanga lya Democratic Republic of Congo diina okusalawo okw'amaanyi kwe baakoze wuliriza batugambye Kinshasa moves to sustain FDLR near Rwandan border revive attacks on Rubavu and Musanze. FDLR kena ke kabinja Paulo Kagame kabadde nga yekwasa ebbanga lyonna era ng'agamba nti ye kimuleetera okudeployinga amajege mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo mbukwetangira kabinja kali Tshisekedi kagambye okuba nti kavujjirira kagene maaso n'okubanga kawunzika obuyinza bwe nga yali emabega waako ye mutabani wa Habyarimana amanyiddwa nga Jean-Luc Habyarimana kakati bino nga bikyagenda mu maaso ensisinkano wakati wa Felix Tshisekedi ne Evariste Ndayishimiye ate n'ebyonoona nereeta obunkenke naddala eri Paulo Kagame tutagambwa n'abasajja baba M23 nga beebuuza ddala kiki ekigenda okubanga kiddako ensisinkano eno twagigoberedde ne tugitegerako akatonotono ne ngamba nja kujja ngende maaso n'okubanga njikuwa otegeere bulungi nnyo ddala kiki ekyabadde emabega wa bino waliwo ekiwandiiko ekyafulumye nga kinnyonnyola era nga kikkaatiriza ensisinkano eno biki ebyagibaddemu njagala okiwulirize bulungi otegeere nti Paulo Kagame ebibye si birungi naddala ku bigenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wulira ekiwandiiko bwe kigamba nga bagamba Burundi's Ndayishimiye travels to the Democratic Republic of Congo zabadde ngenda kusomesa 22 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 Felix Tshisekedi ne Evariste Ndayishimiye bwe batyo bagenda maaso n'okubeera nga basisinkana Paulo Kagame tutagambwa ebintu tebigenda maaso n'okubanga byongera okumubijjira akabinja ka FDLR abakulu bakateesezzaako n'ebintu ebyenjawulo babiteesezzaako ngenda kukubuulira oluvannyuma lw'ekiwandiiko kino kitegeeza ki wuliriza wano batugamba nti Burundi's President Evariste Ndayishimiye arrives in Kinshasa on Monday for a 48-hour state visit expected to focus on the worsening security situation in the Eastern Democratic Republic of Congo and the regional efforts to stabilize the conflict-hit region. Nti President w'eggwanga erya Burundi Evariste Ndayishimiye yatuuse bulungi mu kibuga Kinshasa eky'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bwe ngenda okukulaga era nga bwe nkulaze nga olukyala lwe lwatandise ku lunaku lwa Mande lwakomekerezeddwa oba lugenda kukomekerezebwa lugenda kumala essaawa 48 state visit era nga babadde bali expected okwogera ku mbeera ey'ebyokwerinda egenda maaso n'okubanga eyonooneka mu regioni so si mu ggwanga mwokka wabula mu region naye ng'okusingira ddala esinziira mu Eastern Democratic Republic of Congo ate nga bino byonna biva ku muntu omu akulembera eggwanga erya Rwanda nga yekalunsambulira y'ensonga lwaki babadde balina okusisinkana bagende maaso n'okubanga bateesa ku butya bwe bayinza okugenda maaso n'okubanga bakawunta attackinga omusajja ono amanyiddwa nga Paulo Kagame akulembera eggwanga erya Rwanda wuliriza akabinja ka M23 kekazaala bulwa kyokka Kagame agezaako okukeegaana ategeeza nti kana akabinja kaava Uganda ate okusinziira ku information gye tulina ng'era batulaga nti ne Uganda erina kyemanyi ku kabinja kano era wuliriza the visit is being made at the invitation of Congolese President Felix Tshisekedi who is expected to personally receive his Burundian counterpart at Nginji International Airport before the two leaders hold private talks at the African City headquarters. Uliriza nti Felix Tshisekedi yabadde asuubirwa era nga bwe kyabadde nga yalina okwaniriza munne kubanga yabadde amuyise ogenda maaso n'okubanga abeerawo atuuka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kibuga Kinshasa naddala ku airport eyo gye nkugambye babeere nga bagenda maaso n'okutandika olutuula luno boogere ku nsonga butya bwe zigenda ngenda kukubulira ebyabadde mu meeting lwansonga nti nakugambye Paulo Kagame tutagambwa si birungi ngenda kukubulira lwaki in a statement
The Congolese presidency said the visit would provide an opportunity for the two heads of state to discuss the security situation in the Eastern Democratic Republic of Congo in response to the Ebola virus disease outbreak. Okimanyi nti n'ekirwadde kya Ebola kirimu science mungi nnyo era bagenze maaso n'okubanga babyogerako. Ebola yava Congo naye amawanga agamu kugeetoolodde Congo, Uganda yokka ly'eggwanga eryogera Ebola n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Awo si we wandeese tujja kugendawo naye nga ze zimu ku nsonga ezabadde ku mmeeza era ezagenze maaso n'okubanga zoogerwako, wabula ng'ensonga enkulu yabadde ku nsonga ezigenda mu maaso wakati wa M23 Paul Kagame Rutagambwa, gavumenti ya Felix Tshisekedi n'eggwanga lya Burundi. Nkugambe ngenda kuwa akatambi. Evariste Ndayishimiye akulembera eggwanga lya Burundi yali yalabula dda Paul Kagame n'amugamba nti gwe musajja gwe olumbalumba amawanga wano naye eggwanga lya Burundi togeza era ngenda bikuwa ojjagenda maaso n'okubanga obiwulira. Batugamba the presidency added that after a Tete and Tete meeting, the two leaders would address a joint press conference. Jukira, baga meeting is a 48 hours state visit. Esawa na munana zigwako lwaleero. Bwe banaba bamaze meeting eyo bagenda genda maaso n'okubanga bate bakola kye bayita joint press conference, bagenda kwogerako eri bannamawulire. President w'eggwanga erya Burundi wamu ne president w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo amanyiddwa nga Felix Tshisekedi Chilombo bagenda kubako bye boogera, bajja kubikutegeeza naye nze ebimu ku ebyo bye nsobodde okufuna ngenda kubikuwa mu vidiyo eno osobole okubanga otegera, kubanga nkugambye bwe bamaze okusisinkana ffe twakoze ekisoboka okulaba nga tugezaako okukulaga biki ebyagenze maaso n'okubanga bibaayo era bitegeeza ki eri Paul Kagame n'eri akabinja aka M23 oluvannyuma lw'ababiri bano okugenda maaso n'okubanga basisinkana ogenda kutya. Evariste Ndayishimiye vont traverser pour entrer dans l'autre salle où se trouvent les délégations de deux pays. Je rappelle que pour le compte du Burundi, le président Evariste Ndayishimiye est accompagné du ministre des Finances, Budget et Économie numérique, M. Alain Ndikumana. L'autre ministre précédent, c'est le ministre des Infrastructures, Logements sociaux, Transports et Équipements, Égide Ninjimbere. Mais il y a aussi l'ambassadeur et les membres du cabinet. Et côté congolais, comme vous allez le constater sur ces images, il y a le vice-premier ministre, ministre des Transports et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo. On a vu le ministre de l'intégration régionale Floribert Anzuluni. Il y a la vice-ministre aux affaires étrangères qui est là. Le directeur. Kakati we nkugamba nti ebya Kagame si birungi. Wuliriza. Jukira Evariste Ndayishimiye mukadde kano yakolanga akulira ekitongole akulira omukago gwa African Union ye chairperson owa African Union mukadde kano. Kitegeeza yakyaddeyo mu biti bibiri. Congo yakyazizza chairperson wa African Union atera n'ekyaza president w'eggwanga erya Burundi. Kyokka ate era mu mutendera ogwokusatu yakyazizza omulabe wa Kagame namba 2 kubanga namba emu tumumanyi. Omulabe wa Kagame namba 2 kati ababiri bakwataganye, kyokka ate oli ng'ali mu biti bya mirundi emirala ebiri. President w'eggwanga ate ye chairperson wa African Union mukadde kano mu kubeera mu ggwanga erya Congo. Kitegeeza Congo yalinga yakyaziza delegation eya African Union era enkolagana wakati wa Burundi ne Congo kigambibwa okuba nti ebadde y'amaanyi nnyo naye ate yeeyongedde nnyo mu nsonga z'ebyokwerinda ebyensobolagana. Kati Congo ekiseera kituuka nga Rwanda tekyalina na kyemwetaaza kubanga Rwanda ne Burundi beeriraanye nga bwe nzenga nkulagazi maapu ate n'okweriraana kwabwe bonna buli awo buwangawanga. Tunaagenda maaso n'okuba nga tubikuwa. Wuliriza. Bagamba nti security cooperation between Kinshasa and Bujumbura has deepened in recent years, with Burundian troops deployed in the Eastern Democratic Republic of Congo under bilateral arrangements to help combat armed groups operating near the two countries' borders. Congo ng'erwanyisa akabinja ka M23. Burundi yemu ku mawanga agasindika y'amagye okumanya ono okumanya omukulu amanyiddwa nga Evariste Ndayishimiye ayagala nnyo Felix Tshisekedi n'obukulembeze bwa Democratic Republic of Congo era okumanya ono tayagalirako ddala ku Paul Kagame yatuuka okuweereza amajege gayambeko ku magye ga DRC okubeera nga bafufu bakuba basesebbula n'okusaanyaawo bano okulemesa akabinja kana ka M23 ogenda mu maaso n'okuba nkonoona eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati Evariste Ndayishimiye engeri gye kiri nti naye tayagalira ddala Paul Kagame ono president wa Burundi yavaayo n'asindika amagye
mu ggwanga lya Congo, era amagye ga Congo gagenda maaso n'okulwanaganira wamu n'aba Burundi bakube M23 n'obubinjabinja obulala obwa Paul Kagame. Kati enkolagana eyo egambibwa okuba nti egenze maaso n'okweyongera ate okugaziwa oba oliawo ng'esukka ne ku ekyo kye tugenda maaso n'okuba nga tumanya oba okukuwa. The visit also comes as a fighting intensifies in parts of South Kivu. Nti era okukyala kuno bwe kwagenza okubeerera we kwabeereddewo ng'okulwanagana eri kugenda maaso n'okuba nga kubeerawo mu bitundu ebya South Kivu. Jjukira South Kivu nakugamba eri kumpi n'eggwanga lya South Kivu emalayo paka eri wansi ku ggwanga era erya Burundi, eyawula ensalo n'eggwanga lya Rwanda n'eggwanga lya Burundi wamu n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati South Kivu egambibwa okuba nti okulwanagana mukadde kano kukyali kuwamaanyi nnyo, newankubadde ye President wa Burundi agamba nti kankyalireko munywanyi wange owa Democratic Republic of Congo tulabe butya bwe tugenda okuyambako kubanga kana akatundu kali kumpi n'eggwanga lyakulembera erya Burundi. Kakati Paul Kagame ebintu ne biba nga byogera ogenda mu maaso n'okuba nga bimwonoonekera. Mu kiwandiiko batugambeera Kinshasa has repeatedly accused Rwanda of backing the M23 rebellion which controls large areas of the Eastern Democratic Republic of Congo. Kigali denies the allegation. Nti wano muzimu ku nsisinkano ze bazze bakola babadde bonna bassa kimu nga bavumirira eggwanga lya Rwanda n'abamu ku banywanyi baabwe okuyambako okuvujjirira n'okupikaapika akabinja ka M23. Kati bano ababiri bagamba nti kino tetujja kukikkiriza. Oba ontegedde bulungi nnyo nti bano ababiri bavujjirira akabinja ka M23 kasaanyeewo emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of oba kawunzike gavumenti ya Felix Tshisekedi. Kati ate bano ababiri balwana nnyo okulaba nga gavumenti ya Felix Tshisekedi oba gavumenti zaabwe zisigalawo olw'ensonga bamanyi kiki kye kitegeeza singa Felix Tshisekedi agenda maaso n'okuba nga ava mu buyinza obw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era njagala okutegeeza nti bano ababiri boolaba ku screen yo be bagenda maaso n'okuwangula oba be bali ku winning side olw'ensonga international community oba ojagala oba tojagala eri mabega waabwe okusinziira ku nsonga nga bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula. Kakati oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekyo ekitulaze nti era n'amagye ga Burundi gakyali ku ttaka ly'eggwanga era Democratic Republic of Congo ate mu mateeka ate era mu kukolagana nga gayambako Felix Tshisekedi ne gavumenti ye okusobola okwerwanako eri akabinja ka M23. Wetufunidde era ensonda ezeesigika ezigenze maaso n'okututegeeza nti ddala meeting ebyabaddeyo bitegeeza ki eri eggwanga lya Rwanda. Wuliriza. Burundi President Evariste Ndayishimye's state visit to Kinshasa to meet with the DRC President Felix Tshisekedi signals a deepening of the military and diplomatic alliance against the Rwandan-backed M23 rebel group, directly challenging Rwanda President Paul Kagame's regional influence. Okukyala kwa Felix Tshisekedi bino biva mu ggwanga lya DRC. Okukyala kwa Evariste Ndayishimye mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'akyalidde munywanyi we President munne era bwe balinnya mu kimu amanyiddwa nga Felix Tshisekedi Shilombo Antoine nga bagenda maaso n'okubaako bye bakwasaganya. Okukyala okwo kwayongedde enkolagana wakati wa Evariste Ndayishimye ne Felix Tshisekedi okuba ng'eyongera kunywera. Kwayongedde okuleeta akaseera ak'akazigizigi eri akabinja ka M23 n'abakabakinga okuli eggwanga lya Rwanda n'abamu ku balala nga bw'ozze obawulira. Reports nga bwe tuzinga tuzikuwa. Kati kigambibwa nti olusisinkana luno lwayongedde okunyweza enkolagana era ne lwongera obunkenke eri musajja mukulu oyo. Batugamba Ndayishimye also serves as the chairperson of the African Union. His presence carries heavy diplomatic weight. Okukyala kwa Evariste Ndayishimye abasinga obungi bakulabanga nti oli abadde president wa Burundi. Tukimanyi bulungi nnyo Burundi sawa zino tekolagana na Rwanda, Ndayishimye takolagana na Kagame, wabula ate yagendeddeyo mu kiti nga omukulembeze wa Burundi si kye kyokka wabula ng'omukulembeze wa chairperson owa African Union. Nkitegeeza yagenze mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo ng'alina kye bayita heavy diplomatic weight, kwegamba obuzito tebwabadde bwa president kyokka wabula nga chairperson
owa AU African Union. Omukago gwolabanga ogutalina nnyo makulu kale mu nsonga zino, naye ate njagala okutegeeza nti wano mu bufunze African Union yabadde ng'eri represented mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo mu kukyala kwa Evariste Ndayishimiye ng'agenze mu ggwanga eryo erya DRC okusisinkana munywanyi we amanyiddwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo. Obunkenke ne bweyongera eri Paul Kagame kubanga ye kino kye ndi mu kugamba agenda maaso n'okubanga akimanya era amanyi kye kitegeeza Evariste Ndayishimiye nga mukadde kano ye president ye chairperson wa AU okubanga abadde mu kibuga Kinshasa. Kati ate ng'eno ebbali eggwanga lya Amerika likyagenda maaso n'okulabula era n'okuteeka Kagame ku nninga olw'ebikolwa by'okulinnyirira eddembe mu ggwanga erya DRC okudiployinga y'amagye okuvujjira akabinja ka M23. Kyokka n'abamu ku bakulembeze bakyagenda maaso nabo okubeera nga nabo bamwefuulira essaawa yonna onaawulira ekinaddirira mu bukulembeze bwa musajja mukulu amanyiddwa nga Paulo Kagame Rutagambwa. Wuliriza wano tukyagenda maaso n'okukyala kuno kiki kye kitegeeza otegeere Paulo Kagame akaseera akakazigizigi kayolekedde. The visit underscores how the conflict has expanded from a bilateral clash between the Democratic Republic of Congo and Rwanda into a broader, highly volatile regional war involving Burundi. Olutalo luno olukimanyi luli mu ggwanga lya Rwanda, M23 ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Naye okukyala kwa Evariste Ndayishimiye kuyinza okusajjula ebintu bino ne kuyingira paka neefuuka regional war. Olutalo ne lugaziwa. Kitegeeza gye lukoma okugaziwa Kagame y'omu ku abo baba bagenda osinga okufeesinga akaseera akakazigizigi. Ekisooka y'omu ku baabitandika oba y'omu ku kugamba y'omu ku babideetedde okubanga bigenda okutuuka wano. Ekyokubiri amawanga gazze gamulabula. Kigambibwa mu kukyala kwa Evariste Ndayishimiye wandibanga waabaddewo okuteesa ku kye bayita reinforced military pressure. Abasajja bandibanga badde bali mu kwogerezeganya ku basirikale oba ebyokulwanyisa oba amagye agayinza okwongerwa mu lutalo nga gava mu Burundi oba nga gava ku sayidi eno. Batugamba Burundi's National Defense Forces is already actively fighting the M23 alongside the Congolese army. This visit cements Kinshasa and Bujumbura's shared military resolve, cutting off any hopes of M23 might have had that Burundi would uliriza. Gye buvuddeko wabaddengawo envuuvuumo nga ba M23 ne bannaabwe nga beerimba nti maaso awo Burundi ono yandipondooka n'agenda maaso n'okukendeeza amaanyi gaalina mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'ayambako Felix Tshisekedi. Bakizudde leeti oluvannyuma lw'okukyala kwa Ndayishimiye ne bategeera nti omusajja yandibanga tagenda kupondooka kubanga kakati enteeseganya ze babaddemu kigambibwa mwandibanga mu bye boogeddeko mwabaddemu n'okwongerayo amagye aga Burundi gayambeko ag'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Aga amawulire tegaba malungi eri Paulo Kagame Rutagambwa, tegaba malungi eri munywanyi waabwe omulala gw'otegedde. Kiba kitegeeza ti essaawa yonna ebintu byongera genda maaso n'okuba nga bibakyukira. Wuliriza wano. Border security and economic containment. Jjukira unsalosalo ey'eggwanga lya Burundi n'eggwanga lya DRC amagye go gakwatagana. Tebifaanagana nga ku nsalosalo eya Rwanda n'eggwanga lya DRC kubanga amagye go tegakwatagana. Obunkenke obuli ku nsalosalo eyawula Rwanda ne Congo bunkenke era security y'amaanyi nnyo nga bw'oyinza okulaba ekifaananyi kino. Kyokka ate obunkenke oba emirembe egiri ku booda eyawula Congo ne Burundi wo tewali mbeera yonna ng'oggyeko ebiri nnomo ti abantu baazibwa biki ebifaanana bwe bityo amagye ga sayidi ne sayidi tegeeyinaako nnyo mbeera. Naye ate ku nsalosalo ya Rwanda ne Congo obunkenke bw'amaanyi nnyo amagye geetunuulira kyamuli beeyinako embeera nga bw'ogenda maaso n'okuba nga obitegeera. Naye nga bino byonna biva ku mbeera egenda maaso ereetebwa Paulo Kagame ng'avujjirira akabinja ka M23 mbukavuunike gavumenti ya Felix Tshisekedi oba kakwate ekitundutundu ekyo bakisaleko. Kakati njagala okutegeeza nti wano yabaddemu ku nsonga lwaki Evariste Ndayishimiye ne Felix Tshisekedi bagenze maaso n'okuba nga basisinkana, ekintu ekitaasanyusizza Paulo Kagame era ekyamutadde mu kaseera akakazigizigi ng'amanyi bulungi nnyo kiki kye kigenda maaso n'okuba nga kitegeeza. Era Paulo Kagame y'omu ku bantu abataabadde basanyufu ye ne banne lwaki ababiri bano bagenze maaso n'okuba nga basisinkana kubanga bamanyi kiki kye kigenda maaso n'okuba nga kitegeeza. Kakati wano batugamba M23's territorial advances such as their recent offensive towards South Kivu and Uvira previously forced the temporary closure
of the vital economic corridors. Ndayishimye's talks aim to secure these borders, aiming to trap uliriza ku nsalosalo ya Burundi neggwanga lya Congo wabaddewo mabega kawo waaliwo oluvannyuma lwa kabinja ka M23 okwagala okweddiza Uvira. Jukira nakugamba Uvira kitundu ekiri okumpi n'ensalo ya Burundi awo wansi awo. Kati mu Uvira abayeekera ba M23 baali bawampyewo. Mujjukira waliwo pressure y'amaanyi ennyo. Kakati M23 we yavaawo amagye ga Congo ne ga taking over, wabula nga tebannaba ku taking over ensalo ya Burundi oba ebitundutundu ebimu byali byaggalwa. Kati Ndayishimiye yagenze n'asisinkana Felix Tshisekedi muzimu ku nteeseganya okuggula obutundu obumu okubuli awo mu eyo area zabadde zimu kwezi enteeseganya ezabadde zoogerwako babyogeddeko era nga kigambibwa okuba nti bamaze okubirizoolovinga. Bino byonna byenkuwa si mawulire malungi eri omukulembeze w'eggwanga lya Rwanda era tayinza kwagala kubiwulira kuba amanyi kiki kye bigenda maaso n'okuba nga bitegeeza. Wuliriza nkugamba biki ebyabadde mu sisinkano eno na kiki kye bitegeeza eri gavumenti ya ya Paulo Kagame Rutagambwa n'akabinja kaka M23. By utilizing his position as a chairperson to host these talks, Ndayishimiye frames M23 not as a legitimate local rebellion, but strictly as a proxy of external Rwanda aggression that violates the DRC's territorial integrity. Ekigambo territorial integrity wakiwulira mu ndagaano ezasayiningibwa mu Washington Peace Accords, endagaano ezasayiningibwa era ezaateekebwako emikono President wa Rwanda n'owa Congo okuzza emirembe, nti balina okuwa ekitiibwa ensalosalo z'amawanga g'abannaabwe. Kati omukulembeze wa African Union nga si mulala Evariste Ndayishimiye okubanga akyadde mu ggwanga lya Congo kyongera okujustifyinga nti kano akabinja ka M23 kabinja ka Kagame era kagenda maaso n'okulwana interest za Kagame mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Era wano Kagame ayongera ogenda maaso n'okubeera mu kaseera kakazigizigi kubanga kino kinene nnyo naddala kiki kikigenda maaso n'okubanga kitegeeza impact eri Paulo Kagame n'obukulembeze bwe byendi mugenda maaso n'okubanga nkuwa ebyavudde mu lukuŋŋaana luno. Uliriza jukira sinnakuwa Ndayishimiye nga yeewerera Kagame ngenda bikuwa ogenda kutya. Kagame has long accused Burundi of fueling regional tensions and sharing civilians in the DRC. Ndayishimiye's trip acts a direct diplomatic pushback, signaling that Burundi will not be intimidated by Kigali's. Uliriza Kagame gye buvuddeko yalinga ayogera era nga alaga nti President wa Burundi ono Evariste Ndayishimiye mbu ayina byakola ebigenda maaso n'okubanga bireetera bannansi mu ggwanga lya Congo, mbu ye ng'omuntu kwegamba Kagame ebikolwa bigenda maaso n'okubanga bikolebwa yali ayagala kubikwata abiteeke ku Evariste Ndayishimiye, era nga Kagame ayagala okuliyetingawo ekifaananyi nti Ndayishimiye ono e Congo tebamwagalayo. Okukyala kwa Ndayishimiye e Congo kyayongedde okulabisa n'okuexposinga nti Paulo Kagame byayogera tabirinaako mutwe na magulu era ne byongera amaanyi eri omukulu amanyiddwa nga Evariste Ndayishimiye ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati bana ababiri tebakwatiganirako ddala nga bwenzize nga nkugamba era bw'ogenze maaso n'okubeera ng'obitegeera ate nga tukyagenda maaso n'okuba nga tubikutuusako olutalo olugenda maaso mu ggwanga lya Congo. Nakugamba teweewuunya nnyo ng'ekifo butuse sayidi yawo nga kyekiviiriddeko abamu ku bano ogenda maaso n'okuba nga bafiirwa buyinza bwabwe. Teweewuunya nnyo nga Paulo Kagame Rutagambwa n'abamu ku bakulembeze abamawanga agamu kugaliraanya eggwanga lya Congo ng'ekibaviiriddeko okudduka n'okufiirwa obuyinza bwabwe nga kifubutuse sayidi yawo mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, ng'oggyeko sanctions ezigenda maaso n'okuba nga ziteekebwayo eggwanga lya America, ng'oggyeko amagye ogenda maaso n'okuba nga gadeployinga mu ggwanga lya Congo. President w'eggwanga erya Burundi Evariste Ndayishimiye naye azze akola okulabula era ng'alabula Paulo Kagame nti ffe munnange b'oyagala okuzannyirako naffe tetuli bangu. Bino biwulira Ndayishimiye yagamba Kagame nti bino by'obadde okola e Congo n'ogenda e Congo n'otta abantu n'ojja n'oyagala oteekewo embe, ffe Burundi tetujja kubigumiikiriza. Nakugambye Burundi oyinza ogirabanga eggwanga eriri awo okusinziira ku kifaananyi statistics kye zikusiigira. Eggwanga lya Burundi ggwanga eriyimiridde era bano baatuuka n'okukyusa capital city yaabwe bagijje Samoya bagiteeke Samoya ng'ezimu ku nsonga za byakwerinda. Abasajja bali strategic nnyo era bali mu kuyambako gavumenti ya Felix Tshisekedi eya Congo okusobola okwetakkuluzaako akabinja kano aka M23. Kati njagala okutegeeza Evariste Ndayishimiye okukyala kuno ng'amaze okuwa biki
ebyabadde mu kukyala na kiki kye byolekedde oba Kagame kiki kyagenda maaso n'okuba nga ayolekera. Kati ate njagala kuwa ono Ndayishimiye yennyini agenda mu maaso n'okuba nga alabula Paulo Kagame ku biki byagenze maaso n'okuba nga ayogera oba nga atiisatiisa eggwanga erya Burundi. Wuliriza, Ndayishimiye mobilizes anti-Rwanda sentiment as he faces political. Wuliriza, President w'eggwanga erya Burundi yagenda maaso n'okuba nga alabula President w'eggwanga erya Rwanda n'amutegeeza nti tolaba nti Congo ggwanga ddene, obadde okola ebikolobero byonna ng'obikola nga bw'oyagala, w'otunuuliza oba w'osongera mu Burundi ffe waffe osongayo obusonzi ne tukukuba. Tetujja kulinda, tetujja kukola nga Congo kyate tujje twogere tukole tutya, ffe osongayo obusonzi ne tugenda maaso n'okuba nga tukukuba. Wabula yamutegeeza nti ate wakyaliwo omukisa, ffe twagala ebizibu byonna gwe byowulira nti bye biriwo tubikwate kisajja kikulu, tuteese buteesa, tubeere nga tubisolovinga. Wabula bw'ogezaako okwagala okukuba Burundi tugenda kukuba n'ensi yeewuunye. Kati Paulo Kagame ali wakati awo, Burundi emwewerera, Congo emwewerera, ate nga ne America n'amawanga malala bamuteekako sanctions ez'okumukumu. Onaawulira kati wulira ebigambo bino byali bya Evariste Ndayishimiye, president wa Burundi, ng'abyolekeza direct akulembera eggwanga lya Rwanda. Wulira, Indian will not accept to be killed as Congolese are being killed. Burundian, we are fighters. We are mobilized. Together, we know that we will respond if they attack us. We understand that you held talks between yourself and Rwanda. What is the objective of those deliberations? Today, I can tell you that there is no talks, but we did talks before. 2020, I had initiative to resolve our problem between us with dialogue. And we agreed on many things. It was only the time of implementation. And when it was to implement, is what Rwanda refused to do what he promised. And the people who did the coup was organized by Rwanda. They are living in the hand of Rwanda. This is only the last problem. If Rwanda accept to hand over them and to bring them to the justice, the problem will be finished. We don't have anything to ask to Rwanda. I asked him, tell us what the problem Burundi caused to you so that we can resolve it with dialogue. They don't say anything. They say, you closed the border. The border we closed because of that problem. It's not another problem. They don't have anything to ask to Burundi, but they refuse because they have a bad plan. They wanted to do what they are doing in the DRC. So we know that he has a plan. Owulira, omusajja agamba akimanyi bulungi nnyo nti Kagame ne Rwanda bayina olukwe oba bayina pulaani okukola ekyo kyennyini kye bakola mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo kyekiriwa, either okudiployinga y'amagye aga RDF, Rwanda Defense Forces, oba okuvujjirirwa bumu ku bubinja obuyinza okuba nga bujja genda maaso n'okuba nga buteekayo embeera. Kati Evariste Ndayishimiye agamba ffe Abarundi tuli balwanyi, tetuyinza kukkiriza ekiri e Congo mbu kijje wano e Burundi. Bagamba tebasobola kukikkiriza. President agamba akimanyi bulungi nnyo nti Kagame ayina olukwe lwayagala okukola olw'okugenda maaso n'okuba nga ateekayo ekyo ekiri e Congo nga kyagenda maaso n'okuba nga atwala e Burundi. Lwaki? Akimanyi nti kali akabinja ka FDLR tekali mu Congo mwokka wabula n'e Burundi gyekali, era kyayita defensive measure e Congo okudiployinga y'amagye kyayagala okutwala mu ggwanga lya Burundi. Jjukira ne sanctions ziri mu kkubo endala ng'ate nezo already ezatuuka edda zigenda maaso n'okuba nga zimukosa. Kati president wa Burundi ali mu kumulabula, amugamba ye mwetegefu, tagenda kubanga Tshisekedi ajja kukuba, ajja kumukuba, ebya sanctions tajja kubirinda, era ye agamba talina gy'ajja kumuloopa, ajja kukuba mukube. To attack Burundi using those people. So, would you be able to defend Burundi yourself also if that were the is case? preparing himself that when they will attack us, we will attack them. But now, we don't have any plan to attack Rwanda. We want to resolve that problem with dialogue. Is why when they wanted to attend Bujumbura, passing by East DRC, if Bujumbura is near
when they pass by DRC. Kigali also is near when we pass by Kirundo, by the north. So the question can be, Rwanda can be the field of war, Burundi, the field of war, and the DRC also. So it will be regional. It's why we ask to the people who wanted to help to advise Rwanda to continue to advise him not to aggress the neighbor countries, because they don't know what will happen when they attack Burundi. They don't know. How best do you think the conflict in the DRC can be solved? Through talks or a full-on war? I can say that the dialogue could be the first thing to do before the war. Imagine when you killed at each other. At the end, you accepted to go to dialogue. And will it be the resurrection of those who died? Why can't we resolve that problem peacefully before the war? So in DRC, when I analyze the object of conflict, I see that it is easy. If they accepted to sit on the table, all Congolese, I don't say this group or this group. The concern of DRC is the concern of all citizens of DRC. So the government could invite all my opposition political parties, armed group, to sit together and to see together how they can create the best future for all citizens. According to what we did here in Burundi in the peace process, we decided to make a dialogue between Burundians without any exception, because Burundi belongs to all citizens. So when I look to what we did in Burundi, I think that even DRC is easy there to make a peace without any foreign power, because the problem is internal problem. The solution will not come from outside. It will come from in the heart of Congolese. And the problem of between Rwanda and the DRC is a small problem. They can resolve it without killing people. They put on a table the problem and they resolve together. That's a problem. Why to kill people? For example, I hear Rwanda say is going there because of FDLR. But who are killed? I see is Congolese. Congolese became FDLR. Why they kill Congolese when they say that they are looking for FDLR? Evariste Ndayishimiye ng'alabula Paul Kagame amugamba kyolaba e Congo tosuubira kiraba mu ggwanga lya Burundi, kubanga bw'obanga toyagala kusolovinga kintu kino mu mirembe togenda kusobola kukisolovinga, tojja kusobola kukisolovinga ng'oleeta lutalo. Kyenjagadde mu Ndayishimiye ono ategeezezza nti Kagame bw'anaalumba ye tajja kugenda kuloopa nti agende mu international community aloope blabla, ajja kumukuba. Engeri Kagame gy'anajjamu yajja okumukuba. Era agamba nti ddala okumanya bano abantu tebaagala kuteesa, balina bigendererwa byabwe. Nsonga ki eremesa Paul Kagame okuteesa ne gavumenti y'eggwanga erya Congo ne bagenda maaso n'okuba nga bajjawo embeera egenda maaso n'okuba nga ebeerawo wakati wa bw'abanga Kagame agamba nti Congo ekuumye FDLR akabinja kali nga ne Congo egamba nti Kagame avujjira akabinja ka M23 kati muteese buli omu abulire munne ebigendererwa bye wano Congo eba ewangula. Olw'ensonga Kagame okuva mu ggwanga lya Congo okuwithdrawinga y'amagye n'okuviirayo ddala ate era n'okusigalayo nakugamba byonna bimukuba. Kati Paul Kagame Evariste Ndayishimiye agenze maaso n'okuba nga amulabula era amutegeezezza kakati wuliriza mu kiwandiiko kino ekigenda maaso n'okuba nga kinnyonnyola okusukkako awo bino nno byonna byavudde ku nsisinkano wakati wa Evariste Ndayishimiye ne Pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo amanyiddwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo ku nsonga zino zennyini ng'alina byagenda maaso n'okuba nga ate basisinkana okulaba nga butya bagenda maaso n'okuba nga bafugaza akabinja kano. Wuliriza batugamba nti President Evariste Ndayishimiye is increasingly stalking anti-Rwanda segments in Burundi, a tactic that
analysts say serves to cope up his regime's inability to address worsening socio-economic conditions. Nti jukira Kagame mbw abadde alina ekifaananyi kye yasiiga Evariste Ndayishimiye mu ggwanga lya Burundi, era mbw abadde akozesa abantu bangi nnyo ng'ayinvestinga ssente nnyingi okugenda maaso n'okuba nga battatta n'ekifaananyi ekya pulezidenti w'eggwanga erya Burundi amanyiddwa nga Evariste Ndayishimiye. Wabula ku mulundi guno Ndayishimiye yagenze maaso n'okuba nga asisinkana pulezidenti w'eggwanga erya Congo okusobola okulaga bannansi nti just ono ayina bubeezi nsonga za njawulo eri eggwanga lya Burundi okulaba nga ligenda maaso n'okuba nga litambula, era okusisinkana kwe ne gavumenti y'eggwanga erya DRC kyayongedde okulaga bannansi nti omusajja waffe talina nnyo mbeera yonna, era embeera eno egenda maaso n'okuba nga ate etabuka. Paulo Kagame nakugambye bino gye bigenda maaso n'okuba nga bitambulira, gye bigenda maaso n'okuba nga ate bigenda maaso n'okuba bimuteeka mu kaseera ak'akazigizigi. Ono Ndayishimiye yali yamulabula dda, era ng'oggyeko ebyo ebigambo byenkuwadde Evariste Ndayishimiye ng'ayogerera ng'alabula Paulo Kagame, enjawukana wakati w'eggwanga lya Burundi n'eggwanga lya Rwanda mu mwaka gwa 2025 oguwedde, ndoza mwaka nga mulambo oguyiseewo, bino byali byafuluma dda, era ng'emikutu egiri international bagenda dda n'obitege. Njagala ndooza nkuwa akatambi kano akakunnyonnyola ebulungi ennyo nga batugamba Burundi's President Evariste Ndayishimiye has warned Rwanda that he will not hesitate to act if the conflict continues in the Democratic Republic of Congo. President Ndayishimiye accused Rwanda of planning to uliriza nga bw'obiwulidde wali international community babimanyi, ensi yonna emanyi, nga bwe njagala owulire mu ddoboozi lino nga Evariste Ndayishimiye amawulire gagenda maaso n'okutegeeza ensi yonna nti mwetegefu ye n'eggwanga lye bamalirivu era beetegefu okugenda maaso n'okucounter attackinga eggwanga lya Rwanda. Kagame bw'alumba tebagenda kwedifendinga bwedifendinzi kyokka, bagenda kukuba n'okuyingira mu Rwanda nabo wekiba kyetagisa bayingire bakube. Era nga bagamba nti Evariste Ndayishimiye singa kino kinaba kiri bwe kityo, jjukira naye tali yekka. Engeri gy'ayiriddewo Felix Tshisekedi omubiri tewewunya nnyo ng'amagye ga Congo ogalabyeko mu lutalo luno. Bino byayogerwa dda, wulira akatambi kano gaali mawulire ku mukutu ogumu oguli international nga bwe njagala owulire nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tukutambuza. It has been almost 10 years now since relations between Burundi and Rwanda began deteriorating. And now, the two countries risk direct armed confrontation after the warning by Burundi President Evariste Ndayishimiye. President Ndayishimiye says that Rwanda's plan is not just to use the M23 rebels to take the territory of Democratic Republic of Congo, but ultimately to attack Burundi. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire de notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. He says that if Rwanda continues evading, conquering any DRC territory, he will not sit and watch that happen. The Burundi president says that Rwanda is training young Burundian refugees and arming them to prepare for an attack on Burundi. He says if it is not de-escalated, it will turn into a regional conflict. Burundi accuses Rwanda of harboring the 2015 failed coup plotters who wanted to depose the country's former president Pierre Nkurunziza. Burundi says Kigali militarily trained young Burundian refugees who joined the Red Tabara rebel group that has carried out several attacks on Burundi through the eastern part of DRC last year, killing dozens of civilians, including the Burundian soldiers. Rwanda's Minister of Foreign Affairs, Olivier Nduhungirehe, says that President Ndayishimiye's allegations are not legitimate. He says that Burundi's own deployment of its forces in DRC aims to weaken Rwanda. They are trying to destabilize Rwanda because they are allied with the FDLR genocidal force. And the Burundian forces were recruited across our border just to destabilize us. So it's Burundi that is trying to overthrow the government of Rwanda through these forces and with the alliances of the FDLR, of the European mercenaries, SAMI DRC and other forces. More than 700 people have been killed, and while at least 2,800 people were injured since the M23 rebel group captured Goma, a key town in North Kivu located in the eastern part of DRC last week. The Democratic Republic of Congo and Burundi boycotted last Wednesday's meeting of the East African Community Heads of State Summit. On Friday, the South African Development Community conducted an extraordinary summit which condemned the M23 rebels for violating the ceasefire agreement. Brandon Chintu is a Ugandan lawmaker in the Parliament's Committee on Defense and Internal Affairs. The ongoing crisis in eastern DRC
has far-reaching implications for the region. It therefore threatens economic stability, increases the risk of humanitarian disasters, and fuels insecurity that could spill over into neighboring countries. Despite calls from the international community for a ceasefire, the Rwandan-backed M23 are said to have continued their attack towards southern Kivu city of Bukavu. Kinshasa has also accused Rwanda of smuggling minerals out of the country. Rwanda denies backing the rebels and other allegations. The East African Community and the South African Development Community are expected to conduct a joint summit soon to address the current violence in the Eastern DRC. Owulidde akasembyeyo East Africa ne SADC basuubira essaawa yonna okutuula okulaba butya bagenda okutema empenda kyokka si East Africa, African Union, East African Community ne SADC kyokka ate ono wa African Union agikulemberwa ye Evariste Ndayishimiye. Njagala okutegeeza ebintu tebitambula bulungi eri Paul Kagame tutagamba bino byonna ngo bitadde ebbali sanctions ezeggwanga erya America zigenda maaso n'okubanga zimuteeka nazo mu kaseera akakazigizigi kyokka nga ate kwogatta nene embeera egenze maaso n'okubanga ate emutuukako mukutu gwa Red TV bali kubanga okyagobera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwe atambula naffe ate naba kubanga osubscribinga nyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade aka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ng'otadde sanctions ebbali ng'otadde ebigenda maaso ebbali ensisinkana ya Felix Tshisekedi ne Evariste Ndayishimiye egenze maaso n'okubanga ate eyongera ebintu bino ogenda maaso n'okubanga ebisajjula kyokka jjukira bino nga bigenda maaso n'akabinja ke aka M23 kakyagenda maaso n'okubanga kakubwa mu bitundu ebyenjawulo newankubadde nga gamu ku mawulire tegajja kubireeta nganze naawe bwe twandyagadde bibeere nga bigenda maaso n'okubanga bireetebwa wabula ffe weetuli ogenda maaso n'okubanga tubikuripotingira nga bwe biba bigenze maaso n'okubanga bifunika. Felix Tshisekedi Chilombo Antoine akulembera eggwanga erya DRC agenda maaso n'okubanga asekera mu kikonde kubanga essaawa yonna ebintu bikyukamukko ate nga bikyuka bidda ku sayidi ye positively wabula ate nga negatively bitunulidde sayidi y'eggwanga erya Rwanda kubanga ne Burundi egenze maaso n'okubanga ate ensonga eziyingira mu so watu naba kubanga subscribinga kikole kirira wansi olabe ekigambo subscribe kikwate konga bulijjo ntera okugamba amazo kikwatako ategena maaso n'okubanga video giwe ekigalo gyokoma okugirayikinga oba ogiyambyeko ogenda maaso n'okubanga ate ogisharinga era nja kusaba ogende mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ku nkomerero ya updates zino tugenda kujja tubeere nga tuyitayitako mu comment section tusomesome ku bubaka obwo ensonga tutandikiraawo ogenda maaso n'okubanga ate tukutusako updates ezigenda okubanga zijjako kubanga nkugambye amawulire tukyayina mangi ddala ate nga weetaaga ogenda maaso n'okubanga ogategeera naddala gwe atambula naffe ebbanga lyonna bw'obanga tonnatwegattako kikole subscribinga ku channel yaffe eri ya backup channel nze nzije tubeere nga ate tweyongerayo n'amawulire agagenda maaso n'okubanga gagwawo.